tubanjulire Tabula Properties e NANSANA. Ploti zonna basaze bbeeyi batandika ku miliyoni 3 n'okweyongerayo. Mwabasama ebyammwe biteredde anti buli omu alina okuba n'ettaka mu nsi ye. Balina ploti ku Hoima Road, e NANSANA, Wamala, Wakiso, Kachiri, e Pake Congo n'ebitundu byonna ebifuluma Kampala. Balina ennyumba z'amaka okusulwamu n'ezipangisibwa. Mwattu bakkiriza n'ekibanja mpola. Bafune ku ssimu 070M147207 oba 0787 Tabula Properties esangibwa NANSANA Market Building, Rome 18 ne 19. Own property, own wealth. Wewa mbandiza nnyo nate ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Of course episodes empya ze twasabukula gye buvuddeko omwezi nga gugwa ogwa August twabategeeza tugenda kubeera nga tubawa ekintu ekyenjawo ekigenda bayigiriza okubasomesa n'okubawabula ku nsonga ezennyini ezeekuusa ku ttaka. Kikulu nnyo okumanya n'okutegeera. Abantu bangi tukoma bukomi mu kumanya knowing naye ate netutagenda thoroughly oba kugenda munda delving into the deep okuunderstanding oba okunnyonnyoka ensonga. Kakati y'ensonga lwaki twatandika episode zino. Ebintu by'ettaka bino bizibu nnyo olw'ensonga nti bangi bafereddwa, bangi batuuyanidde obusimbi bwabwe, abamu ne bagenda ku kyeyo okuba ekyeyo ne bakomawo wano nga entuuyo zaabwe zonna zifudde ettogge ng'abantu bababbye ensimbi. Tetukyagala kulira bye twandiise ebiboozi naye bye twandiise ebintu ebiswaliza ddala nga tuli mu .com era oba omulembe ogw'okubeera nga ddala kituufu obwongo obujja kubeera nga tubwogiwaza. So ku mukutu guno ogwa Uganda Eyenkya ne kamya person wange Woman Believe tujja kubeera nga tukusabukula episodes olwali tulesa ate ekipya. Jukira show eno etekewamu ensimbi bannaffe aba Tabula Property Services akakalangu sobola keerabira be batuusako programu eno ey'okumanyisa okutegeeza ssaako n'okukuwabula ku byekuusa ku nsonga ez'ettaka. Baateekamu ensimbi era ne batukakasa nti bajja kukola omulimu guno until munnayuganda gwali eyo alafuubana okufuna amaka ag'ekirooto kyo, okufuna ennyumba ey'ekirooto kyo ssaako n'ekintu ekyekuusa ku ttaka oba eky'obwannannyini nga kikyo bajja kukola kyonna ekisoboka okulanga bakikutuusaako. So ennamba ezola ku screen zojja okubakubirako in case obeetaaze ku byonna ebyekuusa ku ttaka. However era mu programu eno yennyini ogenda kubeera nga ofuna bulungi nnyo omukugu ava mu Tabula Property Services, mukulu Medi Sebugenyi gwe tugenda otambula naye olwaleero. Kiki kyenkuleetedde? Ensonga ey'okutegeera ekituufu n'ekikyamu. Otegeera ddi nti n'ettaka lyendiko oba agenda okulinguza nti mufere era agenda okulinguza biki ebiraga nti ddala kituufu mutuufu era si mufere. Otegeera ddi ekyapa ekituufu, otegeera ddi ekyapa ekikyamu. Abamu ebipimo by'ettaka tetubitegeera bulungi, tubitankana. Bw'owulira nti 5 ku 10, 10 ku 10 eka n'ebirala byonna. Otegeera ddi endagaano, otegeera ddi oba endagaano erina kubeeramu contents, kiki ebirina okubeeramu ebigikakasa nti ddala kituufu bituufu. Era kiki ekikakasa endagaano eno era ekigisazisaamu nti si ntuufu. Byonna mu programu eno ey'olwaleero tugenda kubeera era so okutugoberera twongere okunnyonnyoka ensonga eno n'abannaffe aba Tabula Property Services. Eno gye tuli mukulu Medi Sebugenyi agenda kubeera nga atwanjulirayo atutegeeze, ajja kubeera nga atubuulira buli wamu we tunaabeeranga n'ebipya bye balina ensangi zino oba side ezeeno. Tukyali ku Hoima Road of course gye twatandikira gye ebintu ebimu ebyettunzi eby'amaanyi ebyekuusa ku ttaka be basinga eno okubeera nga babikwasaganya olw'ensonga nti bali era ku Hoima Road basangibwa NANSANA era tewali kuwannaanya kwonna lwaki tebasobola kubeera nga ate ku luguudo lwennyini babeerako ne process ez'enjawulo nga bwe yatutegeeza mu programu ze tuze tukola. Mukulu Medi Sebugenyi nkwaniza nnyo nate omulundi omulala kansooke nkwakanya okwebaza ku bantu abatugoberera nasitaako n'obbalamusa ne bakasitoma baffe abangi abazze batugulako abazze batuwagira. Ssebo okusooka era tukwebaza mukulu Wamala omulimu gw'okolera Uganda ne Buganda okumanyisa abantu bangi bali eyo naye tebafaayo obulumu w'abantu buli omu yandibadde n'ettaka naye olw'okuba nti nno tewali abamanyisa kati gwe ekintu kyewakola okuvaayo okumanyisa bannayuganda wekituufu wekiri. Ekirungi nti mu kunoonyereza okungi twagenda okukola naawe ng'omanyi nti ekyaffe kye kisinga okukola ki kuba ekituufu. So omukisa ogwo twagweyanza
era bannange bakasoma abaffe n'abalabi ba Uganda Eyenkya mwebale nnyo okubeera naffe mwebale nnyo okugoberera mukutu guno tuyigiddeko bingi nange nalese bwe sikumanyi naye nyina ebintu bye nakuggyako ku mukutu gwennyini nange ne ngamba nti mukutu ogwo tomanya guyinza okuba gwa mugaso eri obulamu bw'Abannayuganda mu Uganda Eyenkya kolanga kitunzi mutabula property service sales manager waayo so olumu tutambula ne tunonya site zenjawulo sebo kifo kye tuli mu bakikuji we tuli ye watukyali Kachiri Oyima Road yes kilometer emu n'ekitundu okuva ku Chorus taxi ziyitawo kubo liko netinga paka Mitiana era twazirabyeko lesi nazirabye liko netinga paka Mitiana so tunonya sites zenjawulo mu bitundu ebyenjawulo ebitundu omuntu byandyetaaze nti n'okuzimbamu amaka ag'obuvunaanyizibwa sebo abantu abasinga banonya ekifo si buli wantu nti nno wazimbwawo amaka ekyo abantu tebakimanyi ekyo kintu tinziremu si buli wantu nti wasobola okuzimbawo amaka wetuli kyetuyita residential house wetuli wazimbibwawo amaka wakolebwawo ki amaduuka ali eyo nga wazimaze okufuna amaka ag'obuvunaanyizibwa okuzimba amaka agalengera kuba kati wano tuli ku twagiyita Kachiri Kikuji Hillview era olusozi wansi oba olengera buli kimu olusozi luno lugatta olengera Kachiri olengera Wakiso olengera Masanafu olengera Buloba so eseti eno wandizimbye amaka walina kubeera watya wano sobola kujja nankumbi zange nennimirawo ate kati wano si wakulima wano wakuzimba papa sire wakuzimba maka si wa maduuka si wa mizigo ali eyo ng'oyagala kuzimba kunoonya kifo kye kuba tulina ebitundu bingi tulina ebitundu ebyokuzimba amaka tulina ebitundu wano wa mizigo wano wa maduuka okitegeera ebintu bwe bityo kati nebagiyita Kachiri Kikuji esete eno etudde ku bugazi bwa acres 40 acres kati acres 4 gwali eyo suubira kuba acres 4 poloti zibeera poloti ndowooza nga 7 ekyo tujja kukitegeera mu maaso awo kuba njagadde lututegeera abantu babuza poloti ebipimo tusinzira ku ki 5 ku 10 ebyo byonna byonna ekyo okuba nti acres 4 maka gabeerawo maka tugeze singa oli azimbye ku poloti 2 amaka gabeera ameka teberezaamu ewantu awabeera ennyumba 10 eri batawuni kati singa wano waliwo amayumba 15,000 tugeze ekitono nnyo babina kiba kitya so tubanjula estate yaffe eno Kikuji Kachiri Kikuji kuno ploti zikyaliko oba ozze kutulaga abamu bayinza okugamba okutweragirako nti bagulawo dda ssebo estate myezi ng'ebiri 3 twakagimaliza ogisendera abantu bagula abantu baguzeeko kuba amakubo ndamu akagateekamu bw'otuuka eri waggulu bw'otunula eri waggulu n'okuzimba abantu batandise dda okuzimba abamu bamaze n'okukomerera nga bw'olaba estate so estate bwe tubeerabika eyambuka waggulu nekkira paka wansi biri erya wansi lyekkubo nga bwe twali balaze then waggulu bw'oba oyagala poloti nga zakumpi n'ekkubo wali bw'oba oyagala nga za waggulu eri osobola okujja n'okolaki n'ofunawo aliraanye ekkubo mu charginga ssente za njawulo n'ono ali wagguluko kati nga bw'okyogedde nti charging oba pricing erieti poloti zetugamba nti poloti ez'amaduuka very good oyo asobola okuzimbayo amaduuka ye waggulu eno kayo kawukana ne kabeeyi kawaggulu nandi akabeeyi oli bwawuli akabeeyi kasoboka kuba bantu baguzeewo ekibuuzo ekikulu estate eno kiki gwe ng'kitunzi kyogyenyumirizamu n'ogamba nti omuntu atula ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya singa ajja wano awala tatawana nakulaba oba kuwuliriza by'abalala lwaki estate eno lwaki ajja wano esooka estate eno fenaffe waliwo ekintu kye mubeera nakyo nga muwulya nti buli muntu yandekyetaaze kinammwe ne mukitya abantu 100 abantu 77 oba 78 abazze ku estate eno baguzi ddala bazze abanoonya poloti nga yamaka amasanyalaze kwegali amazzi kwegali ekifo kirabika bulungi kiri ku lusozi si lusozi abala bandigamye nti lusozi n'olusozi era olulaba nti ekifo okitege so tewali muntu asobola kutuuka eno ng'anoonya poloti yamaka n'atakolaki n'atagira kuba abantu abasinga abanoonya ettaka banoonya amasanyalaze kwegali amazzi kwegali kirabika kiri kumpi n'ekkubo ekitundu
ekifo nga bwe nagamba nti ebifo ebizimbwamu amaka n'ebyemizigo byawukana kati omuntu anonya puloti nga yamaka puloti z'amaka zawukana ne puloti ezaki ez'amadu kati omuntu yenna nga azze kweseti yaffe kubanga otukubidde essimu tosobola kujja n'ogaana kugula wano kuba buli kimu kyewaleetaaze buli weekiri ensonga ki ez'enkizo z'olaba nti omuntu wabeera nga azze tajja kwejjusa era tagenda kunoonya balala estate eno nga kyekyokuddamu kyabadde yeetaaga buli kimu tukirina okugeza ekyapa kyaffe ekyo kikulu kyembadde nkunoonyamu ekyo ekyapa kyaffe sikyakunoonya nti nno bannange ekyapa kyabulirawo ate ekyapa kya myezi simanya myezi 6 myezi 7 bw'ojja wano kyapa mu ngalo abalala bakitegera bulala bw'ogamba kyapa mu ngalo atwala ku kya Buganda naye nti bwagula kimukwatsi kyakumeeza Uganda giriwo ekyokubiri ensonga endala eyandibadde eyokubiri entambula weeri takisi ziyitawo boda okuva ku kolansi paka no boda siringi 10 kati takisi nayo ejja kuleeta siringi 10 oba 5 kuba luli ennaku zino engeri gye batika nga omanyi webabagamba naye ejja kuleeta siringi 10 kuva kolansi paka kuki ekyokubiri bwobanga ku saiti kuwali kwe tuli essaawa za leero takisi ogenda nga girinda ku 10 nga wali emotoka weziyita nti ndi wali nindaako nzijja maliriza okunaaba nindaako takisi kanakisanga kati njawulo erimu emisi weewaawo ekyo ekikulu nyatula ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mukulu Medi Sebugenyi njagala tugende butereevu ate awo tujja kuddawo twongere okubanyonnyola ebikwata ku ploti zino ebirala ojja kukwata olukoba era maaso awo tujja omulage ploti 5 ku 10 yeefaanana etya ebipimo ebyo abantu njagala nnyo puroguramu eno banyonnyoke tujja kukomawo mu maaso awo okubanjulira omulamwa okuddamu abakatwegattako tuli ku nsonga otegeera ddi era omanya otya nti ekintu kyoguze kituufu oba si kituufu tutandika mukulu Medi Sebugenyi tunuza tutandike n'obubonero obulaga nti ddala kituufu signals kyeziraga omuntu nti poloti gyogenda ogula ettaka ekintu kyogenda okugula ekyekuusa ku ttaka nti ekintu ekyo si kituufu ensonga lujja kutandikira ku ttaka naddala eryekyabono okosidalinga kinga ogenda okugula ettaka Tabula property service bwe tumala okukulambuza bwe tuti poloti site n'ogisiima n'olonda poloti yo ku ofisi yaffe tubeera ne sketch sketch eyo ku ofisi ebaako poloti zonna zetwasala eziri ku estate okuva ku poloti 1 paka ku poloti 700 sketch kankimuddire mu Luganda nti sketch kibanga ekintu oba ekikube oba ekintu omuntu kyakubye ku lupapula akulaga buli kimu kye tuli wano ne wali ku lupapula kiba kirabika atamanyi mu Luzungu lungi esigenda maaso mu kakati mu mbeera eyo bwe tumala okujja wano poloti n'ogamba nti nonze poloti bweti ne bweti tukutwala ku ofisi netukulaga sketch tibweberabika ekirala kyetugendako ekikulu ennyo tukugamba nti poloti ekyapa kino mother title yali mukulu wa Mala Moses egenda eze Mutesa Seronad ebintu ebyo bisumbuwa era njagala tugende ku guno omulamu mpola mother title tuleme kwesa nnyo Oluzungu njagala omuntu oli atulaba basaganye kwesa kigambo kyabali ku kyeyo ebintu ebyo babitegere mother title oyinza okukiwulira nga tabanyi byatta kyekyapa tugeze ekya Wamala Moses oyina ekyapa kya acres 5 bwe kisoma ku district ku landizi bamanyi nti mukulu wa Mala Moses yenanyini kyapa ekyo ku polodi 500 block 78 tugeze Wamala Moses ogenda kuguzaako Medi Sebugenyi ku acres 5 ogenda kuguzaako Medi Sebugenyi acres 3.5 ekyo kyolina ekya acres 5 kibayita mother title oba mufunzi kitwandisoba kinnansanga oba ekibaddewo ekizaali kigenda okuzaala ebirala very good nkese otunze eyange Wamala Moses gyagenda okunguza zengenda kujjako acres nga 3.5 bwovano tugenda okulaga ekyapa ekyo tusooka ntukulaga Wamala Moses nanyini kyapa acres 5 tugenda mu plot number bwomala kituguza jukira mother title yo eberako block number ne plot number nze bwe nakigula nze nja kukyusa plot number nze nyina okukyusa plot number yange ngenda kusala asala ne block number tekola ki tekyuka sigala yemu kati nze plot zengenda okusala asala omukulu omulala agenda okujja ku plot 5 ku 10 ye egenda kujja ne plot number
Wachige oba tegerekeka otegereka bulogo namba tejja kuchuka okuva mu Amala Moses ku mother title Sebugenyi Muhammad Mutesa Serona ndi nebirala ekisuka ze namba za poloti ezichuka zikyo kuba namba za poloti bo poloti namba eno ejja kubeera ndala nerwa neno bwekiva mu mukulu oli yatuguza kijja mu director waffe gubaita Mutesa Serona Mutesa Serona agenda kusala poloti kyetuyita subdivision yes okugabanya poloti buli omwe ezivaamu era ekyapa ekyo kyogenda okusanga ogenda kusanga Wamala Moses nga bamusazizaamu mu kyapa nga bataddeko Mutesa Serani Ronald ekyapa ekyo kigenda kujja mu manya ga Mutesa Serani director wa company Wamala Moses bw'ofuna ekyapa kyo ku poloti yo gye wagula atano ku 10 yo ogenda kusazaamu Mutesa Serani otekawo Wamala Moses wansi si gwasazaamu bogenda ku district okukola transfer tuzigaba ewaffe si zakutunda bwe tukwasa ekyapa kyo bwe tukuteramu transfer director Mutesa Serani yakkirizibwa okusayiningako e transfer tewali muntu mulala era akuwa akafaananyi ke ne photocopy ki ID nagikuteerako bino genda mu transfer wogenda ku district okukyusa bakugamba ani yakuguza nti gundi ne gundi ekyapa tekyetaaga kusoma tuwe transfer wali ebikwatagana ku Mutesa Serani director byonna bibeeramu okugeza ID akafaananyi ke era ne mulandizi baba akafaananyi ke bajja kasangayo baba bakamanyi kuba fayiro y'ekyapa ekyo kyemugenda okukyusa already yakola ki yatambula dajeri ntegerekesa otegereka kati omuntu agenda okugula ekyapa alina kumanya ki ani ngenda kugula mu Tabula property service ekyapa kiri mu manya gani Mutesa Serani yes company bagira Tabula property service ekyapa kiri mwani Mutesa Serani yagula kwani ekya mother title yagula ku mukulu gundi ne gundi so kati in case nzizogula naye nga company yo no Tabula property services in case kuba waso okuvayo omuntu ayagala okufereramu omuntu bwatakulaga mother title oyo to mugenderako in fact omuntu bwabata kulaze kati olwalero nze nyinza okugula ekyapa kyange wano yes bwe mmalo kifuna ne wayita emyaka nga 3 eyanguza oba company yavaawo bweba company yavaawo nze yanguza Medi Sebugenyi Wamala ozze okugula ekyapa kyange mother title simanyi kuba mother title sigwo ino jibba nayo Mutesa Serani yayina okuba ne mother title osigi kati Wamala nze emyaka 10 ozze oyagala kugula kyapa kyange ekyapa kyange era kijja kusituuka nga kiriko Mutesa Serani yanguza kwene estate era bwe naagenda ku district okunoonya mulandi information ena abajja gikola ki babajja kugisangayo kyava mu Wamala nekiddamu ono nekidda mugundi kati gundi yakola ki bwe kiriko so omuntu waba talina information eyo ng'agenda kuguza totawana kugula ate lindako okugula ate ebyo byonna tolina wojja byewalira nga toze mu company yaffe Tabula property ebyo byonna information ojja gijja mu ffe olw'ensonga ffe tujja okutula tukubuulire kiki olina okukola kiki olina okumanya olina kukola ki step by step ekyapa abantu bagenda ne bavuna ssente ne bangwiriza okugula ekitali kirungi oisege naye ettaka lyakusooka kuwabudde ettaka lyakusooka kumanya oguze kwani oisegera ani gwenguzeeko ye yagula kwani ekyo kikulu yagula kwani ettaka records oisege omuntu bw'atakulaga track record oba bw'atakulaga records yes ne bweba Ndagano endagano lalo bwe mbanga ngenda kuguza futi 3/3 ino okumanya 3/3 yanguza 3/3 yakagula kwani era noyo gwe yagulako ina gwe yagulako ne gwe yagulako ina gwe yagulako ne yamuguza ina okisegera nojjango osaba ebipapula ebyo ebiwandiika ebyo paka webitukusako paka ebikutuusa nga bisoma Wamala Moses yanguza abantu abamuli emabega bantu nga 3 oba 4 bonna bayinza balinkinga kwani omuntu kyalina okumanya ng'agenda okugula ettaka ekisoko kyo genda tukwateko tutandike ku nsonga y'endagaano endagaano erina kubeeramu biki contents ekisooka ani aguza ani gwe baguziza ani yamuguza ne gwe baguza ani yaguza oyisegera ebyo bina bijja kuba buli
buli kimu ekijja nga kisomebwa ku bino byonguza wabeerawo yawandiika. Esebo Oyinza osanga endagaano 5 ku 5 nga bantu 5 jjajja yampa okuwandiikira omuzukulu naye n'agira kati n'omwana atunda n'ani atunda neguyaguza kati atunda nga obettaka lyali lyakika in case lyali lyakika okay olina ofuna endagaano okuva ku jjajja muzzukulu mutabani n'omwana n'atunda mutazi kwebiza eddambe siryetaaga buli eddembe terina we ligira kasa ebiwandiiko endagaano eri weebaawo kuba olwaliro abantu basiba bali mukandi lwaki abantu batugoba kutaka lwaki abantu batugoba n'abantu balina biwandiiko oyizege omala olwaliro jjajja agambanga nti gwe nkuwadde wano kimanya ekibangirizi kya wansi kikyo ebidda tubijjukira byali bya kasuka jjinja naye tewali kiwandiiko kyobulaba abo abantu bakoze eki ettaka biwandiiko oba ogula endagaano noonyereza ani yakuwa ne babanga bakuwa bakuwandiikira ne babanga noyo gwe bawandiikira waliwo gwagenda oguza era naye musabe endagaano oyinza osanga olwaliro kati NANSANA oba mu bitundu ebyenjawulo oyinza osanga kabaka landi ng'omuntu nga poloti 5 ku 5 oba 3 ku 5 erina endagaano nga 7 emabega zonna zibasabe okisegeera jesigwera okwata bukwasi sente z'otukeku ndigonde mpa nedda so obwabaawo endagaano eba ebitakwatagana mu ndagaano yimiriza oba kyoyagala okugula kisobola okubeera ewalala fe olwaleero tulina poloti bwe tugula mu NANSANA wa sayidi ne sayidi naye era atuguza endagaano yo yatuguziza ate nga tuli kampani endagaano yo yatuguziza era tugikuwa endagaano kuba nekyo ebyogedde endagaano ewandiikibwa etya njagala katuli ku lupapula biki ebirina okuteekebwamu kuba n'empandiika omuntu asobola okusobezaamu naawe n'otomezebwa tuba tuwandiika nga kampani nti nze Muteesa Ronald ye director nguziza mukulu wa mala ekitundu ku ttaka lyange ekiweza ebipimo wamaa 3 mu buwanvu 2 mu bugazi wansi 6 bwekityo ekitegeera kati bwe tumala okugira waliwo abamu abateekamu obukwakulizo bwabwe ng'abalala gundi tatundanga nga gundi taliiwo ebyo si byaffe naye mu kampani yaffe kyetukola in case azze mu Tabula property services Muteesa Ronald nguziza ekitundu ku ttaka lyange mukulu wa mala Moses obuwanvu obugazi byonna tubiyindiketinga mu ndagaano eyo nti newayita emyaka 6 oba 7 bajja kukwata olukoba baddeebo kiba nga si kyapa ekintu ky'endagaano biki ebirina okubeera mu ndagaano babinyonyodde naye ebisinga byolina osooka okonsitalingako meters zewagula zeziriwo zirina okubeera nga zikwatagana zirina okubeera nga zikwatagana okusinziira ku ndagaano bwe zize ziva kuba endagaano eyasooka ebala fuuti 5 mu kwambuka 4 mu bugazi kyekiri ku ndagaano mu buwandiike mu ndagaano nga 3 kyotunuddeko emabega naye olwaliro ku gurawundi bagamba olwaliro ku gurawundi otuuse ku gurawundi balaga fuuti 25 simanyi endala simanyi oli yazimba mukubo oli yaziryako simanyi wamanyi yakola ki autogula so kigwanidde omuntu aleme kukoma kubisoma busomi ku ndagaano genda ne ku ground aleeta baani be yeeta kuba ebyokupima ayinza okubeera nga tabitegeera kubanga tabimanyi funa olukoba olukoba lubeera bwe luti naye abantu abasinga lwe baba nalo genda ku ground sogo mubuuze ani neiba wange omulirwana kyetaagisa ne neyiba okumanya fuuti zeyagula gwe kennyini ng'ozimubuuza azikumanyiseeko ng'omugamba neyiba aninanye ayina fuuti mmeka kuba bw'otamanyi neyiba fuuti z'alina gwe bajja kuguza nensa neyiba enkaayana we zitandikirawo okutandika kati kufeera property service kyetukola tukulaga nti neyiba yagula fuuti 45 ku 5 fuuti 45 ku 5 netutekawo kkubo lya fuuti 15 okitegeera bw'ojjako 45 ge nojjako fuuti 15 gwekukola ki kwotandikira kati fuuti sewo kyekino esewo wano ndaba yes awali 1 feet ya 1 f yes meters eziri eno eza okutandika ku 10 20 omulimu enamba ez'enjawulo yes fuuti zezino okukyusa 7 foot wolaba kati bwetugamba ndino fuuti tugeze fuuti 2 zetugenda okusooka okupima fuuti 2
futi abiri zezino. Yes, okuva wano wendi. Kuva woli paka wendi. Kati futi abiri. Tugeze neiba ozi yakola ki? Ze alina. Era ku Ndagano bagamba nti neiba Kasire gundi aina futi abiri. Waliwo futi 15 za kkubo. Futi abiri weziko mawe nyingi. Teka wakati. Aha. Oba akayinja buno nga bwe tulaba muno. Yes. Akayinjako kuba okoma wotandikire ku futi abiri wegakoma. Ojjako futi 15 ezekkubo. Oh, so kati wano wobadde. Yes sir. Aha. Ze futi abiri. Abiri. Futi abiri. Zibaddawo. Ndikeze za neiba. Kundagano zonna bijja kuba babiraga nti neiba wo bamita kalungi gundi aina futi abiri. Futi abiri kuliko ekkubo. Ekkubo eryo 15. Ne futi z'ekkubo nazo zibabuuze. Abantu abasinga bagenda ne bagamba nti waliwo futi waliwo ekkubo. N'ekkubo nga tomanyi lya futi mmeka. Ekkubo liyinza okuba lya bigere. Oisegi. Nga si lya mmotoka. Pulani ya mmotoka. Yes. Oisegi. Ngojja tuko gavumenti yanze banguze ekkubo ku Ndagano kuliko ekkubo lya futi mmeka. Abantu abasinga bakayanyira tuwulidde enkayana z'abantu. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo kino mukulu Medi Ssebwenga tetunagenda ku nkayana z'abantu. Futi abiri z'opimye wano. Omuntu ayinza okuwooza nti kwajja 15. Aha. Futi abiri ge ga neiba. Very good. Ku Ndagano kugamba nti futi abiri ga neiba. Za neiba. Yes. Kalungi Jamiru wakoma ku futi z'abiri. Waliko ekkubo lya futi 15 nga nazo kwata futi abiri aga Jamiru wakoma wennyini woteeka akayinja. Kati ng'ojja kayinja kwotadde Jamiru wakoma futi gabiri okukonfaminga biri ebiri ku lupapula bye baapima tugende mu maaso. Okwata futi 15 ez'ekkubo nga nazo zipimira ddala. Ojja ku futi 15 ez'ekkubo 15 we zikoma ez'ekkubo otandika opima futi ze baba bakola ki zibaba bakuguza. Nnyo okulaba neyibawo bamuwa futi mmeka. Gendera ddala ku ground bipime kwata olukoba. Naye kenyini osobola omubuuza n'omugamba naye neyiba munnange nze kubeera mukwano kubeera mulirwanaawo. Yes. Naye bazze kunguza wano naye gwe futi ze za wansi wagula futi mmeka era naye kenyini bw'abanga avunaanyizibwa asobola okujja n'akwata muzizo olw'ensonga aba yeewala biche binaava mu maaso nebinaddirira singa abeera mulambulukufu nga wa mazima wajja kubawo ki nyombo. Ekyokubiri ekkubo nalyo limatalinga. Ekkubo lya futi mmeka lino ku ekyo nakino okuteekebwa mu Ndagano eri. Yes. Tugende mu maaso. Ekkubo eryo lina kubeera ekitone ennyo lina kubeera nga lya futi 12. Okay, ekitone ennyo 12 emmotoka mwekola ki mweyita futi 12 tusobola ozibakwatiramu awo. Eryo lyekkubo emmotoka era eyita bulungi ddala. Kati futi 12 abalala bagamba nti wayita ku futi za neiba bw'ova ku neiba kuliko ekkubo naye nga gwe tomanyi Ndagano yo kkubo lya futi mmeka. Gwe n'omala kagula nti n'okomawo n'ogamba nze banguza ekkubo nga naye ekkubo lyali lya bigere. Ekkubo lina lisobola okubeerawo naye kkubo ki? Kkubo lya futi 12. Okisegeera kwova n'otandika okukola ki ebintu ebyo byebasinziirako okugula mu ttaka lyaki erya agreement. So okwatemu awo kati nnyo atula ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya tukyagenda mu maaso okukusomesa n'okuyigiriza ebintu eby'enjawulo ebyekuusa ku okugula n'okutunda ettaka. Programu eno ekutuusibwako bannaffe aba Tabula Property Services bano basangibwa NANSANA bw'otuuka ku Centenary Bank naye ekisinga obukulu ennamba ezo z'olaba tolina ate kugamba nti obule nga tonaba kujja nga tonaba na kuvuga mmotoka yo mafuta kugamala kola kutya sooka bakubire ku kasimu ze nnamba ezo esatu z'olabaawo. Ngenda kusooka neetoolemu nkole ku nsimbi katono nnyo nkole ku bulango bw'abakaba bange bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira n'ebirala ebiri emabega wa programu eno olina okumanya olwaleero poloti ya 5 ku 10 ba 10 ku 10 yenkana etya n'ebirala byonna endagaano biki ebirala ebibaamu kiki ekifuula endagaano invalid oba null and void nga bw'ogitwala oba bw'ogiraga omuntu akugambye nti bw'ogita ku Tabula Property Service oga kino bagula mpewo byonna bye tugenda okubeera nga tukubuulira tukumanyise ku Uganda Eyenkya katotolemu katono
small time tukomewo. Katubanjulire Tabula Properties NANSANA ploti zonna basaze ebbeeyi batandika ku miliyoni 3 n'okweyongerayo mu abasamate ebyammwe biteredde anti buli omu alina okuba n'ettaka mu nsi ye. Balina ploti ku Hoima Road, NANSANA, Wamala, Wakiso, Kachiri, Epake Congo n'ebitundu byonna ebifuluma Kampala. Balina ennyumba z'amaka ez'okusulwamu n'ezipangisibwa. Mwattu bakkiriza n'ekibanja mpola bafune ku ssimu 070M147207 oba 0787 Tabula Properties esangibwa NANSANA Market Building, Romo 18 ne 19. Own property, own wealth.